operation yali genda mu maaso. Abo bali bagenda ku operation. Mwezi ki? Singa tajjukira nnyo mwezi. Nenga last year. Mwezi mwaka guwedde. Ozirabye? Agambula gendala. Muri saako wano. Awo. Bikadde yagibalazeeko. Zinagijjeewa kati kambala gene endala. Yagibalazeeko eyo? Yagibalazeeko. Yagibalazeeko. Kambala gene twali yabinsindikidde. Eyo nayo? Yagibalazeeko ezo nazijjeewa. D'accord. I just want to hear the audio. Abo bali bagenda kukola ki? Operation ezo zonna abaana mujjanja gwe tuwenda omwana yali kijjanjabibwa. Tuwe yabimpeereza. Kamiri nabijjeewa. Beki omwana oyo kuba bw'ati yamuleetera embeera eyo. Tuba era yasirika. Yesu yavuddeyo kati balaga nti bipya nti omwana mulwadde n'omwana awo essaawa eno kiyinza obbagamba omwana mulamu talina adde obuzibu era asoma talina nawamuluma. Nnumye nyine kuba nafunye abantu abankubira bangi nga bambuuza nti omwana wa beki biki niba kati bakyankubira. Ne baga kitegeera. Kyamuleetedde okukaawa. Ekyamuna nti labayo. Ngenda kukubuulira omwana yalwala atya. Bbulo ki ekiriwo? Nakyala mulabi yataddeyo ng'omwana we mulwadde. Naye Beki musiru. Ojja ebividiyo bitaddeyo bikadde. Twali kuli eri weefuula mulumirirwa bikadde byadde omwana yateera nadde alina mu kusoma. Yagezaako okukuba ebyo byonna ebyaliwo byayiseemu abantu bamusaasire naye ebividiyo bikadde. Abaana Uganda baba kitawasooka na kunoonyereza kati biba bituufu. Kale mwe bannamawulire abasindike abagambe tuli mu ddwaliro bweti ne bweti mumunoonyeeko omwana alina kusomera asoma yawuna nadda. Olawo kyesimanyi mwana. Ono omwana ali ku social media trending wakize ni Beki gwe yataddeyo. Omwana ono ajja ate okulwala omumanyiyo omwana oyo. Mumanyi bulungi bwana mukulu. Bamita Hurim. Ye mukulu ye muto. Ye mukulu asookera ddala. Ye mukulu asookera ddala. Eyo omwana naye nange nali mulabiriddeko. Nga Beki yakajjana mu music waliwo nagambira nti yajja nga talina kyayina. Ono Mr. Kiranga nga tamanyi nti ne Beki alina omwana. Oyo kulimu yowaani. Yewaloni. Yewaloni we Masaka. Yali manager wa Beki oyo. Namuzalamu oyo omwana. First born we. Watadde ka audio actually personal wakasindikidde nze. N'ogamba Chosen Beki alimba. Oyo omwana yalwala dda no bino lwonna lwaki era zitru lwadogera mu kavidiyo bituufu nabo bitangaza wano mu vidiyo abantu babiraba ngaasa abadde asanga kiriwo ekiti olaba ebitwakola nakyala byamunyiga nnyo nnyo kati yayagadde okukomyawo abantu omutima bagita sympathy yagadde ogikomyawo mu bantu kale naye nti agezeewo okujja obi byonna ebyaliwo wanti omusaasire bamunakuwalireko vidiyo ezo nkadde era nze njagamba nti yakoze kikyamu yabadde addala ku maviiviige ne yeebaza Mukama Katonda eyamuyisa mu eyo embeera kuba embeera yali nkadde ate era n'embeera eyo kubako oyo omwana va ku bino nti kati Beki nti oba mugeera bingi bye twali tuteesa era kyonna ekyabanga ku mwana nga nkolaki nga nkimanyi nekigenda okukolebwa nga nkolaki nga nkimanyi naye ekizibu ky'oyo omuwala ojulako ne mu interview yasooka n'agamba tebamuwabula naye tebamuwa amagezi n'oba ogezezaako okugamuwa nazo obutagatwala. Beki omwana oyo kuba bw'ati yamuleetera embeera eyo tuba era yasirika. Yesu yavuddeyo kati balaga nti bipya nti omwana mulwadde n'omwana awo essaawa eno kiyinza obbagamba omwana mulamu talina adde obuzibu era asoma talina nawamuluma. Ekyo kyo nkinako n'obukakafu ayagala okumanya nti omwana mulamu agende ku ssomero ly'omwana. Kyekyasinza okuluma nga olabye kiripu y'omwana. Kale tekyannumye nyine kuba nafunye abantu abankubira bangi nga bambuuza nti omwana wa Beki biki niba kati bakyankubira. Nange ne mbaddamu naga mu ebividiyo nkadde simanyi waki yabitadde kitegeera. Kyekyamuleetedde okukaawa. Ekyamuna nti labayo. Ngenda kukubuulira omwana yalwala atya. Omwana fena twakuba tufuluuta n'obulwadde ebiseera ebisinga abantu abakulu babujjanjaba nga mu ddagala egganda bwerityo
omwana yakula yali akala yali afuluuta okufuluuta neyeebuuza bweyeebuuza nebamugamba mu ddwaliro nti basobola mulongosa n'akolaki just kwalina kufuluuta siga nti alina wamuluma siga nti alina ki kitegeera kwali kufuluuta naye tusobola okuba omuntu alina ssente ola nobeera mutwala mu ddwaliro kirengana gwe yeebuuzako nti oba maama we kitegeera oba taata w'omwana kitegeera naye nze nakitegeerako nga mwana tebamulongoosa ajja tereera ajja tuka ekikola ekigendo bamunoonya eddagala egganda naye teyabiwabudde kati ye yagenda mu ddwaliro n'anoonyeza nabasobola mukolaki mulongoosa n'akolaki n'atereera bamusaba bakakadde akakano n'apapala kumba agenda kwonoonera omwana fyuca ye era ogwo omwaka gwonna oguwedde omwana teyagusomazemu guno okusoma guno mu ddwaliro gye yalaga bamusaba ate bamulongoosa kyotegeeza ali talina mutwala mu ddwaliro nzegani tokasawe none bakasifuluuta eddagala egganda gyeriri omuntu singa bafuluuta osobola okola eddagala egganda talongoseza muntu n'akola naye tebamuwabula tebamuwabula ne maama we yali amutwala mu ddwaliro kyeyamukubirako simuwadde taata w'omwana so obuzibu bwonna we bwava era yejjusa nze kino kigamba miliyoni agifuna twali awuwe nanaalojja nejjusa olunaku ntwala kuli mu ddwaliro mulongoosa anti ngaebintu bitabuse kati lwakufuluuta kyo kyamutwaza mu ddwaliro kyokka ye talina buzibu nti alina bulwadde kinga mulamu ninja sikufuluuta ddwaliro kyeri erigenda olongoosa omwana lwakuba afuluuta anti asooka baagala ssente yajjaga nja kukola kitatereere kati yasooka kumulongoosa ne bigaana kati ebyagaana ono yalongoosa bwe yamulongoosa wali bwe balongoosa ba wamulongoosa eno bwe bamulongoosa ate ennyama neyekolaki neyeegatta bwe yeegatta n'akomawo ewaka yeegattira waka ng'akomyewo kale balimuwakira biki bamulabirira ewaka atereere omuntu ava kukolaki omwana naye ate nga mukufuka nekweyongera bweyongozi naba nga takyasaba nakussa nga weebaka tamukiriza kwebaka kuwulirayo kwebaka nnyo ayinza okuyitirayo ngaomwana ennyama yeegatta bamugamba bamuzayo mu ddwaliro bamugamba ennyama yakoze eki yeegasse wali we balongoosa naye ndabona musala ogwokumeka ogwokubiri awo nno ogwokubiri ogwali muzibu nnyo yagenda kumufaako bamulongoosa ogwokubiri era teyatereera paka ogwokusatu era eddwaliro ogwokusatu eddwaliro eryo liri ntebe eyo ebamulongooseza mulundi ogwokusatu era liri eddwaliro eddagala ligula buguzi wa bweru bo nga bajjanjaba sijjaddimenya ndimanya erinnya naye sijjaddimenya eddagala ligula wa bweru bakujjanjabira mwanawo era eddwaliro yabeerako yekka tuli ku kakuriimu yabeerako yekka yennyini nnyini naye ng'obuzibu buli ku nakyala teyeebuuza tebamuwabula nga mutule wakagamba banaye nejjusa okutwala omwana kyakinganga nejjusa ati omwana amutabukidde omwana yagenda mufaako atazimba atya wano ettama lyona okukola ate ebyo nabyo byagambye bamukolokose ennyama bamukakata nyama matana byona bya bulimba yakoze interview ne muganda wange omu nagamba bamukolokota ennyama muno kati nze ebiseera ebisinga nawanaleko ko ngaayogera naye nze sikyamuwabudde omuntu omuto oba omutadde simuwabudde nze njogera kyemmanyi ekyaliwo ekituufu omwana yaba atya era ali atya kitegeere omwana bamulongoosa abamulongoosa bamulongoosa bubi kubanga bebalongoosa nga manyi abasawo baagala ssente kitegeere buli tebwali bulwadde kyali kyetaagisa eddagala gyeriri bamulongoosa bage omwana n'atereera aye kati nabadde awo nga naati bagamba omwana muki miliyoni gyeyasasula mu ddwaliro omulongoosa yavaawa ani yawaako kale ekiriwo ekiti ebiseera ebisinga nze nagamba ola ebiseera ebisinga nze manzi sobola kwegomba serebu nti wakubeera naye mubanyi njagala mukazi abakazi abo balina kasente ddala ng'ali wansiiwo takuwabudde akumanyire n'omwana newaba alwadde ayinza obutagamba nsonga lwaki asobola okukyemalira bamugamba wano ngaebintu bitabuse alina kyeyasindika neeraliikirira siyinza kukulimba ku ekyo siyinza kukulimba bona ebintu jjuga ebyatabuka taata w'omwana nagamba omwana oyo mumundeetere jjukira kale ojja omusajja taata w'omwana ne Beki bakwatagana omusajja wakuba esimu asobola okugikwata naye Beki tayagala mwana ono agende wa taata we aye nawulidde nti yamututte
Naka video ke balabye omusajja yajja buzimu ddwaliro. Tiyamutudde. Gano ge mazima. Nawulidde mbumbu. Pozi yamutudde. Nati tokyabimanye yajjo. Nati bitwogera ku bifaananyi ebiriwo ebyatambula ku social media video ezatambula. Tuwaliwo ekifaananyi kiraga nti kipya nti yamutudde. Ebyo nabikadde. Kale awo nga tetunatuuka olooja. Tusooke tudde wali ku kifaananyi ky'ettama, omwana azimbye, omwana mumutuusize waka, Beka akugambye nejjusa olunaku lwe namutwala mu ddwaliro. Then naawe oliplaying otya omuddamu? Nze namugamba bwe nti sijja kwekwe kaba twaliwonze yayogera ebigambo ebyo naliwonze naye muganda we mukulu we ali Canada eyo awo ne sisa bamutadde yize nayogera ebigambo ebyo kati wayogera ebigambo ebyo yuki yayogera ebigambo ebyo nti yejjusa ebiseera ebyo ennaku ezo ne taata w'omwana yali amusabye namugamba kola ki leeta omwana wa ewanga ti ngaatwebuuzaako kitegeera atola nti kabugeza ajja luvannyuma kabusiru yasooka nti yali yatwebuuzako akole ki amuweeyo omwana kitegeera oba amuleke kitegeera tumugamba omwana wali maddomu wa taata we kitegeera kuba taata we naye agamba byaliwo ebiseera ebisinga kino kibanga mu famire igwe tosobola kukimala taata w'omwana ebiseera ebisinga yakola ki yakimaliriza era yamugamba nze omwana mumumba ajja kukola ki kutereera lwaki mwamulongoosa kitegeera tebamumuwa kati tuvaamu mu kamiitingi twali twogera mu kamiitingi awo tukavaamu nga tuyawa mu ddiiro nga tumanya ategedde nitwalaba omwana takola ki kwe tutamugamba omwana mumuweeyo kitegeera ko lwalina luwummula tuba omwana kukola ki muweemu ogwo omwezi abeereko naye abe eddagala gyere amujjanjabe atereere kati yatulaga nti agaanye yatwaga naye teyamumuwa kitegeera nze yaddeeyo nakola ki neyeebulira agamba sijja kuwayo omwana kuba yagamba watwala omwana juga bo balokole bayinza omumukola mbu ebintu ate doni alinayo omukazi omulala oba ayinza omumuloga w'ebityo mumanyi endowooza z'abakazi naye jjukira nti abasajja twagala nnyo abaana naye gwe mukwagala wa mwana omukazi wabanga alina omwana wo naddala ate nga alina ssente ye abalowooza bagwe taata w'omwana toyagala mwana wo kitegeera kivamu nnyo mu ndowooza ye mwaba abakazi abalina ssente olagaana omuwaayo bwagaana asigala amwejjanjabira kyekiwonya omwana ekyawonya omwana era bamanyizi bagenze mu ddagala egganda era babikola ne beetooloola era eddagala gana liryawonya omwana waliyo maama waabwe omuto muganda wa maama waabwe bano abakazi abatunda eddagala ly'okunywa nti eba nseka ebire omwana era kumbi yamuwonya saidiwa nomenya linnya nenga Masaka Madera Masaka nsonga bweyasooka bamuteekayoko emyezi 2 n'abeerayo ebbanga aliyo emyezi 2 kyokka tuli mu mwaka ki gwe bali mu kujanjabiramu omwana ne mweyawonera mwaka guwedde awo Desemba kati guno omwaka gwe nnyini omwana wateeredde obulungi nga mwezi ogwokubiri mwezi gwa Febu twanjuga twamunonayo omwana mu kyalo mwezi gwakubiri omwezi gwokubiri guno omwaka tuwulire ebyadda kwatanga abantu bakuvumire bwereere ate nze mwezi gwakubiri okutereera naddayo ne ku ssomero takyalina kimuluma talina wadde akawundu kati sawa okuva ebyabaawo kati okuva twayawukana era mpuliriza ebivaayo bonna bwe nkulira essimu ne bakwata ne twogera ni maama w'omwana jjajjaawe era naye namukubiddeko essimu jjajja w'omwana nemubuuzaako nemubuuza bino byeddala bituufu bwe nazemu n'alwala bekingaakaaba ku internet bekingaaka nagamba nange simanyi nange twalabidde ngateekaawo kuba nange naye yamukubidde essimu yasesebusesi mu voice note wagambye Beki musibu kyekimuvumya salabise ngaamuvuma naye ku byakola walabise ngaamuvuma ku byakola ate baani yamuwadde amagezi akola ebyo tebiriiyo ale yabadde atula wansi neyebaza Katonda kuba omwana yadagala mufaako ge mazima kuba nange omwana namulaba twetawula nnyo mu ddwayo entudde eri omwana paka bwe yatereera nga wendi kati ate ebyamuvuddeyo n'ateeta ebividiyo ebikadde ng'omwana ali bubi ene buli baba n'ekibalo kye
ogamba abalaki ande kajukeyo n'ebyaliwo yagala kukomyawo kitiibwa kye kitegeera ate abantu bamusaasire magezi kigomuwa amagezi gemuwa genyinza omuwa kwera nzize muwa amagezi naye nze mbadde mugamba ate ye ayabanga atalina magezi ebiseera ebisinga ebintu bya famire kangeze oba omwana wamuzaala alina ebbango wano soka ononyereze mu famire yaba abandi bazaala omwana wali abalina amabango kitegeera katona agenda kulola kulirongoosa kubansobola oddirongoosa tomanyi kyolongoosa kitegeera tekanyera kenkugamye obuteebuuza kati omwana yagaana etera omwana ajja kukola ki ajja kutereera n'agaana era Becky obutava nze nkimanyi Becky esinga nti obwana bwali bulwadde nga butegeerekeka yajja kujja mu kamera ne bwali tebutegeerekeka ate nga n'ensobi yagikoze tuba kyamunyigira eyo wansi ng'ensobi akkiriza nekimu naye kuba mu mutima nejjusa kyenakukolera omwana wange singa ebadde yabivaako kyandibadde ekituufu otambuliza oluyimba mu bulumi bw'omwana aye n'oluyimba olwo lwakuba nti oluyimba olwo kale yalukola mu covid kuba nti balutegedde kati oshuwayo imyano ogamba nti nno ddala kituufu kano ka vidiyo kakadde nze vidiyo nenkadde nzira mu ssimu yange muno ezo yapositinze ezo yapositinga nankadde mweziri muno etatulabe onazo ezoyinawaawo nga bakyalina amiri kajule amiri ngaakaana kalumizibwa nga kalumizibwa nzirina nnyingi ate nze nali bijjeewa nga zawukana nekwezo zeyabatadde nange zange naye nga naawe olina enzizo oba tewabaddeyo jjo twagala tulage bukakafu olengera ebifaananyi byange gye bitandikira kati ngenda kukkira nkulaga enzi ziriwo na wansi egiraba operation era genda mu maaso abo baali bagenda ku operation mwezi ki sinza tajjukira nnyo mwezi naye nga last year mwezi mwaka guwedde ozirabye kitambulaga endala mulisaako wano awo bikadde eyagibalazeeko zinagijjeewa kati kambalage n'endala eyagibalazeeko eyo tiyagibalazeeko eyo nayo yazibalazeeko ezo nazijjeewa awo baali bagenda kukola ki operation ezo zonna abaana mujjanja bwe tumanyi omwana yali kijjanjabibwa kiwe yabimpeereza kanzi nabijjeewa kuba oludde okwogera naye ate awalaba ne amiri mwali amiri ng'akyali naye taking care of omulenzi wa Ronnie amiri waali amiri talina buzibu era yali abaana abafaako another video if you have oyinanga mmeka video nzina ate nesimu ntwalamuko obudde nenkolaki enzinoonyaamu aliwa ng'awonya olwo era nawonyina kitegeere kati olaba ne kana akagonde kati kavidiyo nakano omwana yali awonya awo yali awonye babiwanya yali agozeeki we yagenda ewa buyikwe saidi buyikwe olaba vidiyo eyo omwana yali awonye nga ne amiri akyaliwo kitegeere ng'omwana olaba mayi awo babe yalagenze buyikwe ve mukono yasooka nga tanabuyikwe era ateredde awo yababi wazoke nga talina buzinga yatereera omwana ali mu kirasi omwana simanyi nnyo kirasi gyalimu naye nga ali kusomero kati kiki ogamba kyaba simpase vote abasajja be baki tebalina ssente abasajja be baavu ye mugagga yekka omugagga yaliwo kati ngaomanyi nti amanyi Becky omugezi ayagala nnyo mufugiriza afunako omugagga naye nga amufuga n'agaana omujja mu music Becky n'agaana n'alamuka kitegeera mugezi tayagala mufuga kuba ssente azirina yafuna omugagga n'akola mubumpi bwe obwo nga bwomulaba ssente zazirina ssente zazirina yesi adde akaaba n'omusanga akaaba naye nga ssente zazirina azina kati bakaki atuwudisa mwana oba agamba nti omwana mulwadde alimba ekirala alage eddaliro lyalimu